Bitadde ku bbali abasuubuzi abakolera mu katale ka St bali ku ddembe batongoza empaka z'omupiira gw'abasajja n'abakyala ezitumiddwa Susan Cup nga zigendereddwamu okugatta abasuubuzi mu katale kano. Okusinziira ku mwogezi wa katale kano Kasule Emmanuel, empaka zino zigenda kwetabwamu ttiimu z'abasajja ezisukka 30 nga za kuzannyibwa ku kisaawe kya Tigers ensambya okumala ebbanga lya mwezi gumu n'ekitundu. Ttiimu ziri 32 bagenda kuba bibinja nga bwe kibeera basindize ttiimu 4. Ttiimu ezo 4 zigenda kuba empiira 3 nga bwe ttiimu banobonero 9 tutwalako ttiimu 2. Ttiimu ezo 2 zigere ku 16 zeekube tuteekedde wano abasuubuzi baffe okuggulawo ate okuggalawo nga banguzi bakwasibwa ebikopo bagenda Lugogo. Empaka zino zigendereddwamu okufuna ttiimu empanguzi ezigenda okusuumusibwa zitwalibwe mu kuvuganya mu kikopo ekigenda okutegekebwa mu masekkati g'omwaka guno nga kino kituumiddwa Sevo Tournament. Omukolo gw'okutongoza empaka zino gukulembeddwamu ssentebe w'akatale kano Susan Kushaba n'abakulembeze bonna ku lukiiko lwe, era abamu ku bakulembedde okuteekateeka empaka zino baliko bye bategeezezza Salt Media. Abakyala mwenna gye muli banaye mujja temutuswaza. Buli lw'otegeka akatale kategeke ng'olina omusaayi omuto. Omusaayi omuto kye ki? Nze sikyasobola kusamba mpiira naye ate nkumanyi. N'olwekyo Suzani okuggulawo ettiimu zino z'olaba aguddewo ekintu ekirala ekigenda otutuusa ewala. Abasuubuzi nga bali wamu ne ssentebe waabwe Susan Kushaba bakulembeddwamu abakubi ba bbandi ne beetooloola akatale konna. Abel Chitaka ne Chamba de Lawrence, Salt TV.